بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. Mukana kaseera baddu ba Allah mwenna abatulaba ku support Islam in Uganda era abatuuliriza mwenna ku buno obudde tukomyewo ne okubeera nti tuvudde nkuumula wabula nga Sheikh yetu kyamuyina mu studio tubadde tukyamukuttemu era nga ku buno obudde twagala tweyongereyo tulabe abakyala b'omujjana bano bamaze okujja Sheikh ono Sheikh Abdulrazak Mutebi nga buli omu yenna amumanyi ku media yaffe atera okubeerako nnyo emisomo mingi gyajja asomesa akhiri zamaani biki mirimu bisomo mingi nnyo beera nga obikulako ojja kuba nti omulaba sebo ekitiibwa kati tutuuse ku mulyango abakyala bano bajja kutwaniriza kati ffe bagenyi mu kiseera ekyo ffe bagenyi kati kiki ekiddako awo bagenda kwogera bigambo ki byonna tubimaleyo biidhinillah. Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi a'adda aljannata lilmuttaqin والصلاة والسلام على مولانا محمد صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله رحمة للعالمين. baganda banga bibitibwa ngabe tuze tukiraba bulungi tulina okweyigiriza tulina okutegeera buli kimu kubanga obusiraamu bwe butambula. Twalese tugamba nti abakyala b'omujjana bajja kutunonako nga tuvudde wano tuvudde mu bbaliro tumaze okuwangula tusaba Allah jalla wala alituwanguze. Allahumma amin. Malaika zitututte kujjana tugirabye tulabye abasajja abalongosa wuzu zaabwe babagambye nti emiryango main gates zonna nga tonayingira genda onyonye mu gyoyagala okuyingira naye nga buli gyotunula kikabuka nga bwe boogera enjogero y'olwaleero. Kati abakyala b'omujjana bagenda kujja nga buli omu akumanyi mukadde wange sigamba nti yeebuuza nti bba wange yaluwa. Kati bagenda kujja bwe bali balaba bagenda kubaaniriza n'ebigambo bino. Omulyango gugamba yastakbiluna annisaa'ul janna azwajahunna min ad-dunya, nti abakyala b'omujjana bagenda kwaniriza abasajja baabwe abava ku ki abava ku nsi. Kakati we tugenda okutuuka wali bagenda kujja nga bagamba olukutunulako bwe bati nga bagamba nti twala ma intazarnakum, wallahi ebbanga libadde liwanvu nga tugira ki nga tubalinda. Twala kiva mu kigambo tul. Twala ma intazarnakum, wallahi ebbanga libadde liwanvu nga tugira ki nga tubalinda. Nahnu radiyat, fe twamaze dda okubanga tusiimye okujja kwammwe. Wa nahnu muqimatin, fe wano tugenda mu jjana tuli batuuze. Khalidatin, ate si abatuuze abasuubira okusenguka wawula khalidatin bakubeera bugenderevu na bugenderevu, si bakazi abakazi olujja n'agenda wabula bagenda kubeera uki teri talaka teri talaka teri kuyombagana. Yensonga nga betugenda okugiraba ate bano abava ku nsi bo bagenda kukola batya. Kati tugende mu tugenda okulaba bigambo byabwe abakyala bagamba twala ma intazarnakum, bannange tusanyusa okubalaba. Akaseera kabadde kawanvu nga situbalaba, tulinze ne tulinda naye alhamdulillah Allah abaleesi. Nahnu radiyat, fe teriga bakase twasiimye dda Seka Anwar okubeera bazeewa nasiimye dda. La askhatu abadan, togenda kunsinga nenyiziza nga kye kinyiza nguzze. Wala nagdan abadan, ate teriyo kwekuluntaza. Nahnu fe ng'abakyala b'omujjana khalidatin, tuli bakubeera mu bugenderevu. Muqimatin, tuli baamu. Allah, ebigambo ebyo bigenda kwaniriza omusajja fe abaalyanga ebikajjo mpango za bikajjo mu byalo. Omugundi omusoga akuyita nsomba yikebere, kitegeeza atalina kyoli. Kitegedde nkoko etu tekifudde, nsomba yikebere. Akuyita omuntu atalina kyagira kyazitowa. Kati nsomba yikebere, omuganda akuyita nkoko etu tekifudde kuba tekigenda kwerwanako. Toyina kyozitowa kifudde yayagala gye kitwala. Kati gwe omuntu afaanana bw'atyo nsomba yikebere okulaba nti Allah abakyala bakwaniza n'essanyu eppitirivu. Kati bagenda kukwata ikhwata imaani abakyala abo bakutwala mu jjana ku extent y'omukyala amwenya olubiri ne lwaka nga bwe yamunnyonnyola Ibn Qayyim
nti omukyala bwamwenya olubiri mwali tuniru jidulanuha ebisenge byonna byaka makulu olengera olubiri nga lwaka naye nga kuseka kwa mukyala bw'omutunuulira abeera ng'aseka ate nga n'okuseka kugyekuli olengera ng'aseka so nga taseka kyova Allah yagamba nti kurratu ayuni akusanyusa bulwatunulako osanyuka busanyusi olaba ng'aseka tanaba kuseka ate bw'aseka olaluka bulalusi baaniriza n'ebigambo ebyo gwe wennyini naye ng'obadde otya Allah subhanahu wa ta'ala kansooke mbeeko abakyala kye mbagamba bannaye buli mukyala ali gy'oli mu nsi eno mw'oli ku bbaawo ow'oku nsi kubajja nayo eri wansi wa bigere bye ne bw'anaakola ebintu ebikyamu gwe mugondere ne bw'anaakola ebituufu gwe mugondere kasitaabanga omusajja we ebintu byakuganye tebiriimu kuba nti ojemera Allah subhanahu wa ta'ala ye wabeera nga mwononefu gwe longoosa ogenda kugenda mu jjana ojja kufunayo abasajja abaakabi ab'omulembe oyoleke eyo nga tokyetaaga na kumujjukira nga tolina budde na bujjukira oyo wabula nga muyitirize nnyo okwaniriza abaami bammwe ndowooza mulabye abakyala b'omujjana nabo balina olulimi olwaniriza ku bulungi bwe balina ffe twandibadde tupapa n'ogamba nze nnyabo nze kwetaaga naye olabye omukyala yebeera ng'oyongeramu okuba nti nno oyaniriza bbaawo mu njaniriza ey'omulembe era ey'obuvunaanyizibwa ssebo wekitiibwa genda mu maaso kati abakyala abo n'obulungi bwabwe obuyitirivu bagenda kukwaniriza jjukira ng'ovudde mu mbeera eno akanyigo kabadde kawanvu wallahi ak'okuba nti bbaliro lyo divaamu si kintu kyangu Allah okusonsula n'oyita ku minzaani n'oyita ku siraata ng'abantu bagudde dda mu muliro ng'ate wategedde nti bannamwe bagize eki baguddeyo abasinga ate obungi baguddeyo mu muliro balemereddwa naye kukuyitako omukyala akwanirize n'obulungi obwo tulaba nti ni'ima min Allahi subhanahu ekisaana okuba nti tusaba Allah jalla wala akituwe kati abakyala abo bagenda kutukwata tuyingire bano malayika bano abatuleese batutuusiza batugamba nti salaamu alaikum bima sabartum fa ni'ma uqba ddar batuwaddeyo udkhuluha bisalaamin aminin muyingire mirembe teriyo kufa la maut wala ju'a wala ayi shay'in ekiyinza okubeera nga kitawaanya omwana adamu tekiriyo wabula salaman mirembe gyokka Allah kyavaga nti wafurushan wali abakyala bali babayita furushan kigambo furushan mu Luwarabu Abawarabu edda abakyala babayitanga furushan babayitanga amannya asatu babayitanga furushan babayitanga izar babayitanga libas kati Allah agamba nti wafurusha abakyala ab'ebitiibwa so si buliri olabanga agamba obuliri naye ategeeza abakyala ab'ebbeeyi empitirivu ebbeeyi furushan marufua kubanga yabitunyonyola sallallahu alayhi wasallam tetulina bwe tulinda guno si musalesale oba tetuli mugundi tetuli mu muzannyo tetuzannya katemba olwinza okuda tetuli mu katemba nga bwe bamuzannya abantu wabula haqiqatan la khiyal kintu kyennyini si ndooto si kwerogoza si musalesale si katemba wabula tukutegeeza ekintu kyonna Allah kyagenda okutubuzaako yauma alqiyama Allahu akbar kati abakyala abo bagenda kubeera nga bakukwata bakutwala bakutuuseewa kati abakyala bagenda okusooka okukwaniriza bagenda kuba abakyala babiri olwa hadisi ya Imamu Tabarani yagaa nti ma min rajuli min ahli aljanna illa walahu muraatani sallallahu alayhi wasallam hadisi ya Imamu Tabarani yagamba teriyo muntu Allah gwagenda kuwajja n'okujjako agenda kusooka n'abakyala bameka babiri omukyalo yakunonyeeko agenda kutuula nga bamaze okukuyingiza mu nnyumba eyitibwa khima gye tuva okulaba obuwanvu bwayo situuna mayila n'okwambuka situuna mayila kati mugiyingidde buli omu akutta owaamututte waliwo abagenda mu Darussalam waliwo abagenda mu Naim waliwo Adinin waliwo bondi khuludin bagenda kuba ku mutwe nga mbetise oba nebase yali ku mutwe kati omukyalo ono bamala okutuusaamu mu nnyumba muli gye mugenda okubeeramu kati agamba nti ma min rajuli min ahli aljanna illa walahu muraatani teriyo agenda kuyingira jjana okujjako ng'alina abakyala bameka babiri muraatun inda ra'asihi omu agenda kutuula ku mutwe ate omulala inda rijlaihi atule kuki tughaniyani nga bakuyimbira bakwozaayoza olw'okutuuka bannange abatulaba bakwozaayoza olw'okutuuka
ate na bannaye abiwakanya bino bigambo bya Nabbi sallallahu alaihi wasallam abavudde mu Busiraamu tukibagambe kimu kijja omuntu mu Bisiraamu ayinza okuba nti awulira nti jjana bikibajiwanye nnyo agamba ebibalimba tebiri kokyogera ovudde mu Busiraamu sebo nkujjukiza oba nnyabo nkubuulira si musalesale tetunyumya abawalabu kuta musalesale si katemba si muzannyo si firimu wabula tukutegeeza ekiyitibwa haqiqatun ekintu ekiriyo la khiyali si kuteebereza la khiyali si kugira ki ajali wallahi kigambo bagenda kuba bayimba kati abakyala bano bagenda kuwaniriza nga bakuyimbira tughaniyani nga bayimba bi ahsani ughniya obuyimba obusembayo okuba obulungi bakozaayozola okutuuka wallahi nga akuyimbira okuyimba obuyimbi eddoboozi nga ayimbye seeka lyokka lyokka likumala okuzirika olw'obulungi kugamba toyina bw'oyinza kulinnyonnyola so nga ate okwogera kwe kusinga okuyimba kw'omuntu w'okunsi okwogera bw'aba ayogedde oyinza okugamba batugamba nti asinga eddoboozi erisinga okuba eddungi hatta baageraageranya lisinga eddoboozi lya Daawudi so nga Daawudi Allah gwe yawa ekitonde kuno ku nsi ayina eddoboozi eritalina gundi Daawudi nabbi Daawudi era agenda Allah mugamba amuyimbiremu yawmal qiyama ayimbire ku bantu b'omujjana agenda nti ya rabbi wa kaifa wakad akhazta sawti eddoboozi walinzijjako dda Allah alimuddize naye abantu bagenda kulaluka olw'okuwulira kasigamba nti kulaluka kugamba bagenda kuba nga bubatta naye omukyalo oli agenda nga ate ayogera bwogezi naye ate ayimba okwogera obwogezi omukyalo aga nti dadi jangu otuleko wano ogenda kuwulira kirungi kyowali etaze kiri mu kalowooza kayogedde kankubira omuntu ekifaananyi kati nkubirayo ekifaananyi nga kitono nnyo just ku nsonga ya sheekh kati singa obadde ogenda omusajja yenna yali awasiza ku mukyala olunaku lwe bagamba nti nno omukyala wo gobadde olinda ng'osaba abeewabwe bamukuwe nakkiriza kya ne babawoowa baba bakabawoowa ne bakugamba kitaawo nakukwata ku mukono nakukwasa muwala we bwati bipapa nagamba twala mwana wo twala noggalawo enju nga wuwo bamukuwadde babawooye essanyu eryo lyowulira kati ate bagambye biri bya ddala bagenda genda maaso okunnyonnyola obulungi bw'omukyala w'omujjana akatono ennyo kuba kati siyinza kunnyonnyola omuntu ne mumatiza okujjako ng'alabyeko yawmal qiyama naye okusembereza mashaa'ir au al-uqula obwongo osobole okutegeera olaba abakyala abadinka abasudaani abatono abawanvu kati omukyala asembayo okuba obubi mubo n'obuddugavu ye nalulungi ali kuki kati nalulungi w'oku dduniya kuno mugeraageranye n'omukyala oyo kuba mukyala b'omujjana gutuga nti nalulungi abamudinka asembayo obubi abakazi abadinka tubamanyi bulungi kati bw'otunuulira n'otunuulira omukyala w'omujjana ne nalulungi w'okunsi olaba nga alaba omudinka ku nalulungi w'oku dduniya nga wamutunuulira nawe omutunulira n'oga nti fatabarakallahu ahsana alkhaliqin obwana buwanyi Allah nakutenga ngamba ng'otunuulidde omudinka bw'afaanana weebaza n'okukola kigondi naye asembayo obubi ye nalulungi w'okunsi kuno ng'omutunulire gutunde ku bantu b'omujjana Allahu akbar kati afaana tugamba nalulungi w'okunsi omudinka oyo toleeta ye nalulungi w'okunsi kati gwe omulaba ku bakyala b'omujjana ku bakyala sheikh oyogera omudinka otegeeza nga mulimu bano abawarabu mulimu abarasha mulimu bannalulungi b'ensi yonna gwe mugeraageranye n'omukyala omusudaani gwayita omudinka embeera egyafaananamu kati bw'otunula ku mukyala w'omujjana ono omukyala nalulungi w'okunsi olaba nga boolaba omudinka oyo kati naye nga wuwo kati njagala otunulira ogenda kusula naye otya ayimba Allah subhanahu wa ta'ala amaze okuyimbira mugenda kusula ekiro ekyo bakiyita laylatun fil janna ekiro lwogenda okubebaana ye lwagenda mu kifuba kyo ogenda mu kifuba kye omukyalo ogenda kusula naye ekiro ekyo naye teri muntu yenna yali alabye ku mukyalo oyo naate teri jinni lyali lisoobera liyingirira mukyalo oyo si kitaawe si jjajjaawe teri ebyo bamuzaala talabanga ku muntu yenna talabanga ku kitonde kyonna so kuno ku nsi abakyala bagenda babawasa ne bagamba nti alina bikira naye teri mukyala ku nsi asimattuka jinni kumwera naye ne wabanga alina bikira
liba lyamukozesa gogoza bikira naye nga ekitonde kyayitayo dda. Kati Allah atugaana abakyala bali okuleeta enfaanana eri ku bakyala b'omujjana. Allah n'agati fihinna qasiratu at-tarf lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Teri jjini lyali lisimatuse ku mukyalo oli kati seeko okuba naye okuteeka mu kifuba seeko okukuzirika nga talina kutuusa mu kifuba sayini zaakola ogenda okuba naye seeka okukuzirika kwennyini. Bano abayimba nabo weebali bali wali ate n'abakyalo babaleeta mukyalo w'omujjana bamuleeta lwaki Allah ganti wa alhakanahum dhurriyatahum tugenda tebazisinkanya nabana abantu baabwe. Omukyala gwe nalina ku nsana bagenda kumuleeta Allah nga yamukuwadde oli obulungi bwaliko ate mbankyali kati bagenda kumuleeta nga yayitawo asinga kwoli kubanga ye yakola bali tebaakola ekiki. Allah agenda mukulungiiza ate nga ye asinga kwoli mu kulaba okwangu. Lwaki? Kubanga kanat ta'budu rabbaha yali asinza Allah naye oli bamukola lwakubadde nti agenda kuwa service kyokka bahajjati bano abaana bano bagenda kumukuleeta naye nga bamaze okumujja mu ghilli obukukuuzi obujja kubanga oyinza okumusinkana nga alwanidde mujjana obukukuuzi buno obulungi bwoliko ate alabayo omukyalo ebikonde naye Allah kyagenda okukola kusobola kuli mujjamukyalina kantu alwanira wano ku nsi olabaalwanira kuno ku nsi naye mujjana kigenda kuba kityo ogenda kulaba mu mukwate ate eringa eri salaaman la tasma'u fiha lagwan wala takdhiba. Teri kulimba teri kuleekana kati ogenda kulisingana nga bamukutte bawange ani amukuwadde. Kati Allah agenda kujja mu ghillin obo n'obukukuuzi bagiyingira malaika kyebazigamba nti udkhuluha bisalamin aminin. Teriyo gundi amoni ereetere security y'amaanyi gulugulu teriyo kuyomba teri kiki kyonna kyonna ejjana mu bufunza bibitiibwa nga tugenda kugiyingira tusaba Allah agituwe subhanahu wa ta'ala. Qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam khamsun ebintu biri bitaano man fa'ala minhunna omuntu akolako ekintu kyonna damina lillahi an yadkhulahu aljanna Allah bamuwadde garanti okumuwejjana. Kati ebyo nkubadde nkusaba obibalekere tujja kubeera nga tubibagamba ebintu bitaano buli omu byolinda senga okikola eyo gundi garanti Allah okuwejjana subhanahu. Kakati awo wetugenda okubaleka biidhnillah tujja kubeera tubaddako omulundi omulala biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Jazakumullahu khaira. Mwebale kuwuliriza mwebale kubaayo tubaagala nnyo mubeere bulungi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Support Islam in Uganda tugivaako kubanga bino byonna ojja bifuna n'ebisingawo wa jazakumullahu khaira. Mwebale nnyo mwebalire ddala omulundi ogwokubiri era nga mukana akaseera mbadde nsaba Sheikh nkuweyo obutikitiki ngama 20 wano ku buno obudde obeeko bw'otumira mukama wange. Pozi musookera ddala ebitiibwa nebaza nnyo mukadde waffe addukanya omukutu gwaffe guno tusaba Allah subhanahu wa ta'ala mutuwangalize oluvannyuma lw'okuba nti yakadde okuva ku mirimu emitongole ebweru w'ensi eno. Pozi ne muganda waffe ayitibwa Abdul Hakim sajja waffe kameramani waffe akola omulimu omunene nnyo okuba nti abatuusaako bino byonna n'amaloboozi era ye producer wa buli kintu kyonna ekibatuukako. Omuvubuka oyo muganda waffe oyo azaalibwa e Kajjansi owa omwami ayitibwa Abu Mayanja ne mukyala waffe ayitibwa Sofe Mayanja. Pozi tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abasasulemu bulungi okuba nti batugunjulira omwana. Pozi ntumira baganda bange bonna Uganda naddala mukyala wange n'abaana bange ne maama wange awo ebuwama. Pozi ne mwannyinaze ayitibwa Latifa nabisere awo ekisozi. Pozi n'ensembyayo mukyala Jamira awo enamuŋŋoona. Saba Allah bankumi n'abalala bonna besobodde kutuusaako. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Sheikh Abdul Sami Kakoza Rakai District Deputy District Kadhi ye kitange mutumidde nnyo. Assalamu alaikum wa rahmatullah. يا من أجبت دعاء نوح فانتصر وحملته في فلكك المشحون.